flexibility. Either you come close or you provide. Yeah, we're going to the first half. Era nga nze mu kulowooza okwange nti kubanga kyangu nnyo ente ziba zirya wala okukola ki okulyawo ate jjukira nemabega tubadde tugema bulwadde obwo kati nyinza okuba omugumu kubanga Dr. Kasumba jangu Dano bakoche ebibuuzo sigwe yabisoma Dr. Kasumba jangu otunnyonnyola abalunzi Chairman, Chairman, where are Chairman. Baba gasaaki mu kitundu kino. onnyo nze ndowooza nti singa tufuna obuyambi obujjawaawo akataka sampo ne bagenda ne waliwo puulu ekidiba ky'omusaayi omungi ate nga tegukutte 2 days nga gusigala nga gyobeera nti nno gwakafuluma ate nga bagamba nti sayini ya anthrax oba kooto omusaayi tegwekwata gusigala gukyetala ne kapasite y'ogula layini taliiwo gonna byonna ne bikola ki tugendayo tuleeta ebisubi ebikalu nga biri byali bivudde mu kiwongole ky'ennyama ne tubyokya n'amazzi agatagudde waggulu eri wali mukoona mu kudisposinga off okuziika ente zino ekyalisinza okuba ekyamaanyi ekirungi omuzungu bakiyita incineration okugyokya ente efudde neggwaawo neggwerawo ddala naye tetukisobola ebyetaagisa okugyokya wasigala evvu tebirabika abadde baziika ente baziteeka kumpi so tuli mu kusaasaanya tuli mu kucreatinga bu banks bwa anthrax tuli mu kwongera kuteekawo materekero gakirwadde naddala nga ogiziise nga ne layimu takoze atya tagenzeeko oba oterese buterese bwekiba nga kituufu nti akawuka kayinza okumala emyaka 2, 3, 4 nga kalamu mu ttaka nze ndaba okutya kwange nti obulwadde bujja kulwawo okuva mu kitundu nti yadde fuuti ziri 8 oba 7 naye mbu obulwadde bumalamu emyaka 4 kyekyo kinsinga n'okutiira ddala mbu bulwayo emyaka 2 ate gwonzise bulwayo nnyo kati akantu ako nakatidde nti batufunira amagezi engeri gye basaanyaawo ente ebeekoze eki esaanawo etya kino ekyokutya emyaka 4 oba 2 kiveewo kya lime naye nga muli mpulira singa kisoboka okukonfaminga oba wandibadde obusobozi obuscoopinga ku ttaka liri wano embwa we yakola ki we yafiira bagende bongere ddala okukonfaminga nti kooto
nze gwe ndowooza eyajja mu nte zange ndowooza nti embwa ye yagikola ki kiyinza okuyambako okukikonfaminga oba okukirulinga out. Mu pastoralist community fe abalonda ebisolo abantu baavuwadde kubanga abalunzi tebalima, abasinga abeeno tebalina muwogo, tebalina lumonde, tebalina lusuku, bo ekyabwe kutunda mata bw'aba yetaaga ssente zisingako n'okutunda ensolo, okutunda ente eyo oba embuzi. Naye bukyanga batuyimiriza okutunda ebisolo n'amata, abantu baavu nnyo kubanga ye n'emmere yennyini okuba buwunga yalagira balagizi eri ku dayale gy'atwala amata ne bamuweereza ensawo y'obuwunga ne bamuweereza ebijanjaalo. Naye kati bwe yayimirira abalunzi mu kitundu kyaffe bali bubi. Awo simanyi oba Red Cross erina weyinza okutuyamba ku bantu baffe naye nga bali bubi, and it is really a big problem. It's a big problem. Thank you. Kola yaffe ey'ekabiri yasinga okukosebwa ekirwadde kino yo erina abasawo babiri. Kati tusanga obuzibu kubanga eggombolola eno nnene nnyo era yesinga mu Kyotera district, erina ebyalo 42, emiruka 5, ate n'obwagaaga bunene nnyo. N'olwekyo osanga ng'ekisolo kifudde, ebisolo bifudde nga 3, abasawo nga bayina byonna okubituukako biziikibwe nga bwe bali naye ng'omuwendo tegumala. Oluusi n'ebikozesebwa nga tebalina. Tubadde tusanga obuzibu okuva eri abantu nga bagamba nti mutugambye ekisolo bwe kifa situkikwatako paka nga abasawo bagize. Kati ate nga n'abasawo bwe bajja nabo bajja tebalina kikozesebwa na kimu, tebalina gloves ate tebalina overalls eziyinza okuyambako mu kuziika ebisolo. N'olwekyo ekibeera kifuuka ekizibu nga n'abantu basigala babuusabuusa nti bwe babanga abasawo nabo babikwatako bukwasi ate nga balamu nga ffe mutugaanira ky'okubikwatako. Ensonga endala y'ensonga y'okuziika ebisolo ebifudde. Twali twafuna omukisa nga baatugamba nti amakubo gali 2 agasobola okukomya ekirwadde kya anthrax okutambula. Ekkubo erimu lye ly'okwokya okusaanyaawo ekisolo ekyo ne kibulirawo ddala olwo n'akawuka kaba kayidde. Ekkubo eryokubiri ly'ekkubo ery'okuziika ekisolo naye ng'okiziise mu makubo gaakyo amatuufu. N'olwekyo mu kwokya ekisolo ekifa obulwadde bwa anthrax wekanga nga kinene nga kisava nnyo nga kyetaaga amafuta mangi okukyokya kisaanewo ate nga nannyini kyakifiiriddwa tagayina, nga n'abakugu ku district abazze okumuyambako okukyokya nago tebagayina. N'olwekyo ey'okuziika eri bwetyo obuzibu obugirina. Abantu batunula ekisolo ekiziikibwa n'amaddu mangi nti ekyo kyali badde kiriibwa. Kati bw'olaba nga kiziika buziisi tebakuyamba. Olaba abantu basobola okukuyamba ng'oziika omuntu naye okuziika ekisolo tebajja. Kati ogenda okulaba nga famire yafuddemu ekisolo erimu abantu 3 nga bwe bagenda okusima ekinnya basima ekinnya kya fuuti 3, oluusi n'ekisolo obutabulirayo. Kati ne bakiteekawo ne bakiziika mu kunyola okungi olw'okuba tebakiridde. Naye obuzibu bwe tusisinkana ate olumu ebisolo ebirala ebiramu ng'embwa bigenda ne bibiziikula ne bibirya. Olwedde ekirwadde kigenda kusigala nga kikola ki nga kitambula. N'olwekyo tusaba okutuyamba okufuna man power emala nga eyambako task force naddala mu bitundu mu biseera ebyokuziika ebisolo ebifudde omuli okukisimira ekinnya ekiwera kuba batugamba maximum waakiri fuuti 7 kubanga ekisolo kisobola okubulirayo obulungi nnyo ne kiziikibwa. Nteyo teyalaga bulwadde bwonna kubanze nnunda nasiiba nnunze ezingira ekiro ebakako kale olugo olufaanana bubi nga lwankuba ng'ente tezisobola kusulamu esula bweru. Kati mbeera nnunze ekiro ssaawa 9 nti nezidde ewaka awo yafiira wennyini naye ng'ente nnamu nga terina kyeraga ku mbiri nti ekoze ekinti wagenda okukya kale nali nga nnambulalambulamu okulaba zonna weeziri waliwo ezasuzeeyo agenda okusanga ente yafudde naye ng'emabega yeesa omusaayi ate ng'ezimba ennyo olubu
kinakola naddukanye wa mukama wange ojja ne mugamba bagenda kanzige kampita abasawo gyogikebe era yagiye kukyala n'abasawo ne bajja ne batulagira enziika gye tugiziika. Nyinza okufuna obujjanjabi oba famire yange okufuna obujjanjabi naye nga abalala ku muliraano nga tebafunye ate era nga obulwadde busigaddemu era nange mbasibonye. Kale nze saawulira nti n'ofunye obuzibu ku mubiri gwange naye wenazaayo omwana mu ddwaliro ne bagamba naye katukebe nenzikiriza ne bakebe agenda kuŋŋamba nga omusaayi basanze obulwadde nga wankwata ntandika eddagala naye siwuliranga ku buzibu bwonna kino ndi mulwadde oba nemuzira oluddawo. Omwana bwamulisa butya ye? Omwana atala okuggyako yaleeta obuntuntu ku mubiri naye nga naye ye mu kusooka yasooka okuba nga talina maanyi mu mubiri ng'abeera agamba sirina maanyi okutuusa bwe yaleeta obuntu obwo namutwala mu ddwaliro okumukebera naye kati ali bulungi yafuna eddagala. We tujja ne tutandika kaweefube ow'okusomesa abantu n'okubayigiriza ki ekyokukola, tukkiriza nti endwadde zino busobola okukendeerako. Obulwadde buno ng'obwa anthrax tulaba nti bukwata ebisolo ate n'abantu. Ne tukitwala nti singa tetuvaayo nga Red Cross kukwasizaako gavumenti mu kusomesa abantu butya bwe bayinza okwewala ekirwadde kino, tuba tetuyambye bantu ate abantu basobola okufa n'ebisolo byabwe okufa, n'okulaba nga kye tuyita livelihood kiba kisaanyeewo. Abantu abasinga balunzi, abalala balimi, naye mu kulunda kuno mwe bajja ekigulira amagala eddiba. Emmere bagijja mu kulunda, amata n'ennyama byonna bye batunda babijja mu kulunda. So bwe tuba tetubayambyeko tuba tumazeewo source of livelihood, tuba tumazeewo n'obulamu bwabwe. Bangi bakwatibwa obulwadde n'ebisolo bingi bikwatiddwa obulwadde, ebimu bifa, ebeera bikyaliwo kubanga bijjanjabirwa. N'olwekyo kaweefube gwe tuli okukola mu bitundu bino naddala ebyakyotera ebisinga okubaamu obulwadde bwa anthrax agendereddwamu kuyambako okulaba nga tusaanyaawo ekirwadde kino oba nga twongera amaanyi mu community, abantu bamanye biki bye balina okukola okusobola okulaba nga obulwadde buno tebweyongera mu maaso wabula bube nga bukendeera abantu obulamu bwabwe buddewo nga bulijjo. Tusinze okulaba naddala mu kaweefube olwaleero gye tuyitidde wasinga tulaba nti abantu bakyalina obwetaavu okusingira ddala mu ngeri gye badisposinga off ebisolo bino ebibeera bifudde. Babalaga nti obunafu bukyaliwo, abantu tebalina busobozi busaanyaawo bisolo ebibeera bifuddemu anthrax. N'olwekyo ffe nga Red Cross tulina okwongeramu amaanyi tulabe tubayambyeko tutya okulaba nga tubayamba mu kudisposinga off ebisolo bino. N'ekirala ebinnya bye basima bimpi, ente eba efudde ne bagisimira fuuti nga 3, kye tulabye nti kintu kitono nnyo kisobola okwongera okusaasaanya obulwadde kuba akawuka kano akaleeta obulwadde bwa anthrax ate kalwawo nnyo okufa. Kitulaze nti twetaaga okwongera amaanyi mu kaweefube ow'okulwanyisa ekirwadde, si just kubasomesa busomesa naye n'okubawa ku bintu bye bayinza okwetaaga okusobola okulaba nga baziika ebisolo ebibeera bifudde. Ne bano abalya ennyama okwongeramu amaanyi okubalaga nti ennyama ey'ebisolo ebifudde tesaana kuliibwa wabula ebisolo bino biba bisaana bisaanyizibwewo ddala. Abantu batusabye nti baagala tubayambeko mu kuziika kuba zo zimu ku challenges ezibatawaanya. Twagala okuddira abo abatuwa obuyambi mu kulwanyisa anthrax ono, tulabe oba kisoboka. Bwe kiba nga kigwa mu kkoweebyo bye tusobola n'obusobozi bwaffe, kyandibadde kirungi ffe nga Red Cross ne tukikola. N'olwekyo twagala okuddayo tutunulire ensawo yaffe obugazi bwayo bwenkana ki, ate ki kye tusobola okukola era ekigwa mu mandate yaffe. Naye nga bino byonna tubikola tukolera wansi w'ekitongole ky'ebyobulamu eki-coordinating emirimu gyaffe ekigwa mu byobulamu, naye n'ebitongole ebiranga bimayifu bye tukolagana nabyo okulaba nga tulwanyisa obulwadde buno. Njagala tuddeyo tulabe mu nsawo yaffe busobozi ki bwe tulina okusobola okulaba nga twongera okudduukirira abantu naddala mu mbeera eno ey'okuziika ebisolo kubanga tulabye nti baba tebakikoze bulungi ate obulwadde tebuvaawo wadde tuba tubasomeseza. So bw'ebanga ente efudde mu faamu, singa eba efiiridde mu kifo mw'otasobola giziika ng'ekifo tesobola ziikibwawo, tugeze efiiridde ku nnyumba y'omulaalo
nga tosobola giziikawo wennyini oba ng'efiiridde ku lwazi nga tosobola kusimawo kuziikawo ente eyo waliwo enkola gye musobola okukolamu ogijjawo ne mugiteeka ewantu ewalala we musobola ogiziika naye ng'ekikulu kiri nti bwe muba mugijja mu kino ekifo weefiiridde ogitwala we mugiziise mugisiba oba mugiteekawo bikutiya oba biveera mu kamwa mu nnyindo mu kabina eno ebeere nga omusaayi ogwo gugivaako tegusobola kugenda nga gugwa naye nga kyandibadde nti enkola esinga obulungi nti ente weeba efiiridde we musime ekinnya ne mugiziika